أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatulabe yo support exam in Uganda olunako olwaleero nalwo luzze biidhnillahi subhanahu tumwebaza wekitiibwa Allah asobodde okubeera nti akyabakumidde ku support exam in Uganda nga naffe tukyaliwo okubeera nga tubaweereza ku mpewo za support Islam in Uganda era nga wetwogerera mu studios siri munzekka ndimu n'omusajja mukwano gw'abangi Sheikh Abdulrazak Mutebi marhaban bik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebu wekitiibwa tusanyuse nnyo okusinkana omulundi omulala alhamdulillah era nga olunaku olwaleero nga bwe twalaba mu mbeera ez'omulundi oguwedde nti yali kajoji w'ebibuuzo omukomu nga ndi naawe wano mu studio eza support Islam in Uganda era lunaku olwaleero tulinawo ebibuuzo byaffe insha Allah nga bibuuzo ebimu ku bibuuzo bikyasinza okutakuza abantu emitwe abasiraamu n'abatali basiraamu mu nsi eya Uganda nga wano wentandikira nga nsoose okukuwa chansi y'okubeera nti otola salaamu nkubuuze ekibuuzo ekisooka biidhnillahi subhanahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kozi baganda bange mwenna ababadde nti mutulaba ne mutuwuliriza ne mufaayo okubeera nti mugoberera programu yammwe ebayigiriza okubaza eri Allah jalla wa ala mbaniriza nate mu studio zammwe za support Islam in Uganda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo abantu bonna bali mu ggwanga erya Uganda n'ebitundu ebyenjawulo mu Uganda naye nga bagoberera okusoma kw'osomesa webale nnyo webalire ddala. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti obutabuligi oba salafu kyeki era ebintu ebikolebwa abantu be bayinza okuyitanga abatabuligi abantu babayita newankubadde nga watugamba okuneeminga sikuki si kutuufu. Omuntu alina kukuba nti musiraamu n'akola busiraamu busiraamu byonna kyebugamba kasita obikola oba okoledde ku nkola y'abaatusooka nabwe kityo wano wetubuuliza okukuza ebirevu n'okukendeeza ku ngoye abalala gye bayita obutema bwabatema empale oba ntegerekese ebintu ebyo biri bitya mu busiraamu era ennamula yaabyo eryetya bya mu busiraamu byabatabuliki byabasalafu kiki waliwo akatogo ke twetaaga obeere nga okalambululira abatulaba eyo biidhnillahi subhanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alminnu aw almannu lillahi jalla wa ala yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okuwa n'okudduukirira kuli eri Allah jalla wa ala man yasha'u min ibadihi eri oyo gw'aba ayagadde amuwa ky'aba ayagadde subhanahu. Ate Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jalla wa ala baba akoze ekintu kyonna ekitajja mu ntegeera z'abantu tabuuzibwa. So omuntu wabanga yakikoze oba oli awo abuuzibwa nti lwaki okoze booti. Kati bwe tutunuulira ekibuuzo ekyo ekitawaanya oluusi entegeera z'abantu naye nga nnyinza okugamba si ntegeera z'abantu wabula shaitaanu giba mirimu gya shaitaanu naye si ntegeera z'abantu wabula mirimu gya shaitaanu. Erabe nti shaitaani eyo gyetya abantu ku nkola entuufu ebategeeza enkola etali ntuufu oba oli awo Allah n'abanyiigira n'abatali basiraamu balemereyo. Kati ekyo gwe mulimu gwa shaitaani yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Eyagala eweze gurupu nnene ebeere nti egenda mu muliro nga tegenda nakagurupu katono ekozesa ebintu bibiri olwo kye tuyita attaziyinu walgawa. Ebintu ebyo bikozesa nnyo nga tujja okubinyolaba ebeere nti ebuzaabuza abantu. Kigambo tabuligi kigambo kya Luwalabu naye abantu bo balese muloko nga tubabulidde. Ekigambo tabuligi
kigambo kya Luwalabu. Ekigambo tazyin shaytanu ewunda ebintu tujja kukiraba insha Allah. Ine ebintu ngeri gyebiwunda al-ghawa no bulango olowooza nti okola kintu kirungi nokola care ku girlfriend nga tonolemu okuwoowa ewunda ekintu kino kiba kirungi wal-ghawa bwe malaki nebuza Allah subhanahu nti la uzayyinanna lahum a'malahum nja kuwunda emirimu gyabwe wala ughiyannahum ajma'in benamala okuwunda ebabuze kubanga bona bantu kintu kiteredde onakola birthday namuletera ebimuli bikina onasanyuka kati ekigambo tablighi kigenda naam ekigambo tablighi kitegeeza okutuusa kigambo kya Luwalabu kitegeeza okutuusa ekintu oyo atuusa omuyita muballighu kyaba atuusiza bakita risala message atuusa muballigh omukintu kyakola tablighi kyaba atuusiza kitibwa ar-risala. Kati ogwo gwe mulimu ogwatumwa ababaka bonna Allah byateeka ku nsi kuno yabatuma litabligh batuuse ar-risala message ya Allah ila nasi jamia eri abantu bonna so si dini si dini oba enkola si kika ky'abantu wabula kiki okutuusa message ya Allah jalla wa ala ekyo kita tabligh abagituusiza muballighu kyabakoze bakiyita ki ar-risala ye message. Kati ono abakola ekintu kino bamuyita at-tablighi okutuusa at-tablighi kitegeeza kugira ki kutuusa. Kati bano abantu bokola ekintu laba tibobeera nti osala ente otunda ennyama bakuyita muki mubazi mukinjaje oba mubazi kyeki omukinjaje omuntu asala ennyama n'agiteeka ku midaala n'atunda ennyama getuyita mukinjaje omuntu omutunzi w'ennyama kati bamuyita ekintu ekyo oba kitegerekise kati ate ono omuntu atunse ekintu bamuyita muballighu kati abantu bakiyita tablighi abantu abatuusa message ya Allah nga bagijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Buli bakuyita tablighi baba kutegeeza nti yego omuntu atuusa message ombaka gye yakutuusaako eya Allah gogituusa eri abantu amakulu oli musomesa oba kitegereka kyekigambo tablighi abasinga obungi ekyabatama okuwulya muki naki kyabatama empisa z'oyo abakikoze zisobola okutamya omuntu ekintu ekyo empisa naye nga kyo kitegeeza kutuusa message ya Allah jalla wa ala oba message yonna ng'ogitwala awantu alala obeera muballighu tablighi ng'otuusa ekintu ekyo kati mwekyava tekiva ku busiraamu bwokka kibuna osobola okwogera Luwalabu ballagtu risalata ila Muhammadi ntuusize ebbaluwa eriki eri Muhammad yatolo okuteeka mu luzungu kyonna kyoba oyagadde kasitotuusa message eyo oba ogitwala wa papa bagiyita oba okoze tablighi otuusizza kitegerekese. Kati mu busiraamu abakola abasomesa enkola y'omubaka kyobola babayita nga baki abatablighi ewaffe babayita abatablighi kiba kitegeeza nti atuusa message eyo eteekeddwa okutuuka weetuuka. Kati abasajja abo balina enkola okubayita ensonga eyo balina kye baakola ne bakituusa. Masalan ng'ekirevu nkola tabi'a eyo fitratullah allati fatala an-nasa alaiha eyo ntonda Allah gye yatondewamu abantu ti omusajja ateeka kuba na kirevu era omusajja okuyita nti musajja tomera mabeere ekirevu tabi'a yaki. Kati ne bankola ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayina ekirevu kinga tawila kiwanvu era bamutegeeranga bajjanga okusaala okumanya nti ani asaaza batunulanga era bamanya nti Muhammad yali inanga ekirevu nga kiwanvu nga kigazi nnyo muno. Kati batunulanga bamanya nti qala batugamba nti arafuhu bamutegeeranga birihiyatihi toyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirevu kyalinga kinene tasalangako kirevu lunaku na lumu tasalanga ku kirevu Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku olumu kyokka nga ti Allah yatugamba nti in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni goberera Muhammad yembeera ye gyafaanana gy'oteekeddwa okugira ki ng'oyagala Allah akwagale. Kati kiba kitegeeza nti abasajja bano bategeera ekirevu ky'omubaka kiteeka kubeerako omubaka yayambalenga engoye nga nkendeevu bintu bya mu busiraamu nkola yennyini ey'omubaka sallallahu alaihi wasallama ne ba ambiya bannabbi abasooka bonna baalinanga ekirevu
sunna bagambe okukendeza kw'empale tebakikendeza lwa kiyaye enkola kati okukendeza alina kikendeza lwa ekintu ekyo kya busiraamu naye ate kiriko omusango olwo nno kiba kiyingira mu kintu ekigamba nti kiyinza okuyingira wajibu lwaki olw'ensonga ennene nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti thalathatun abantu babika bisatu la yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamah wala yanzuru ilayhim walahum azabun alim abantu babika bisatu Allah jalla wa ala agenda kubeeranga tagenda kutunula gye bali tagenda kwogera nabo balina azabun alim mu bantu bana basatu wa bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-musbil kyeki ye muntu alesa olugoye lwe ne lukira ddala wansi ku bigere kuba nabbi yagamba nti ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi nar olugoye lw'omusajja lwonna bwe lusukka obukongovule ne lukka wansi eyo hadisi teryagitta buli muntu yenna amuwagira tamuwagira ye hadisi obutufu waayo fa fi nar Allah agenda kwokyaki omuntu omulira asusiza olugoye ki kati bano abasajja bakitegera ekyo faballaguhu ila nnansi ne bakitegeeza abantu naye okunenya kuliriddawa empisa gye batuusizaamu abantu kubanga abantu baleetanga ne baagala okukkako omuntu nga yakakireeta nayagala kimuteekemu lwaki lwampaka imaani ebeerewo 10 ku 10 ng'empale gyeri asi yenkola Allah atugamba mu surati Yunus afa anta tukrihu nnansa hatta yakunu mu'minin abantu bokakabakake babere bakkiriza bakwata empola simani kati kyali jampale yegitema guli mino gisale ate wasomeseza wiki emu eyokubiri najjanga tanabagisala noga tujja kundaba timutegere betugamba mulinga abasiru bazeyi natuka n'okuvuma abamuzaala bakadde n'abamusinga obuki obukulu kati ne batemwa ekintu ekyo tabuligi bw'okyogerako kigira ki songa mulimu mulungi oba kitegereka bulungi kati ekintu ekyo tabuligi abantu bakiribanga bakitegeera mu ntegeere nki embi naye kutuusa meseji ya mbaka sallallahu alaihi wasallam bagituusa kati ekirevu kya kintu kya mu buki kya mu busiraamu tabia abamu abantu batugamba nti kirina wajibu omuntu okukireka era muntu waba akijjeko ayinza okufuna omusango olwa aya emuswati nisai baba bakoze eki baba bakyusizza entonda ya Allah kwe yatondera omuki nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ihliku ash-shawarib wa qussu shawarib endala egamba kujja kwegala kugamba kukendeza waturuku lihi ekirevu mujireki mukireke katulaki tukendeza amashurubu mufarikatu lilmushrikina wa kufar kwa ukana kubali abaki kati enkole nefu ya basajja abali ku nabbi omuntu agobera nabbi aleka kirevu atagobera nabbi aleka maki masurubu na kirevu kye oba ajjako ekirevu n'aleka maki amasurubu kati ekyo kiba kigamba nti togoberedde mubaka sallallahu alaihi wasallam kiyagira ki enkola ekirevu kijja kitya mu busiraamu mbaka yatugamba tujje kamaki amasurubu tuleke ekirevu kati kirevu kintu kya nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'okwendeza engoye ngobe tukirabye biidhinihi subhanahu akantu ka salafu kazingire mu kati salafu kitegeeza be bantu abaaliwo abalongoofu abagoberera nabbi buli boogera salafu baba bategeeza basahaba salafu kitegeeza ekintu ekiwedde kati abagoberera nabbi bonna tubayita basalafu as-salihu abaaliwo abalongoofu kitegeeza osobola okubeera mu ballego ng'ate oli ku nkola ey'abasalafu so si nti gwe oli musalafu wabula oli ku nkola yaabwe abagobera bannabbi bonna ne bajja bwe batyo tubayita basalafu abaaliwo kuba gwe ate okyaliwo tulisinza kuyita salafu nga wooli naye gati wayo ogenze ate nga tuli ffenna omala kuvaawo ne bakuyita salafu okitegedde kati ffe tuli batuyitibwa bantu abagoberera bali so si ffe wabula ffe abagoberera bali baani basalafu abali abakatuliki n'abaseveniside n'abakristaayo beekwasa nnyo akantu ako okugaana okuyingira mu busiraamu nti n'obusiraamu mulimu amatabi mulimu abatabuliki mulimu abasalafu n'ebirala ebiringa ebyo eyo ntegeera ekikolo ffenna tuliki basiraamu nga bwe mbeera nti mwena muli baana ba nnyumba emu nimubamu abeerusa nimubamu abateerusa kiba kitegeeza nti bano si bamuno oba bategeeza bano bantu balala kati ekyo bintu birimu ffe naye nga kitegeeza nti diini ndala mpya bantu bakola kintu kibalina kyonna mu ddiini nga kyekimu naye sigamba nti diini ebeera mpya nti batabuliki diini mpya si diini ya busiraamu ekyo si kituufu mu ntegeera bwetu jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum inshallah katukomewo n'ekibuuzo ekiddako wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته
في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا